Saabafumisi wa kuno omanyi bangamba n'obuto obuwenjula ennenge omufere wa struggle nkuwulidde obugumira emimwa ku Jeno Damulira ng'oli faalinga ku boga street ya Jeno Kayindo Tafiire naye bw'aba daayi si yakutuuse mu bwongo nga Honorable Nammere bwe yatugambye njagala ombuulire Jeno Kayindo Tafiire abadde minisita wa internal affairs kumala bbanga ki era byonna bye yatwitinza abituweeko ebbaluwa nti bwe nategeera kino nga kigenda mu maaso mu kitongole kyenkulembera kubanga yabadde mukama wa ebitongole byonna ebyokwerinda oŋŋamba otya nti ripooti aziteeka ku Twitter atuweeyo ebbaluwa nti nawandiikira Pulezidenti Museveni mukama wange ku kino na kino n'atatekinga action tulina be tutajjaako hadithi wano abazze baseketerera gavumenti gye balimu ebbanga ddene Jeno Kayindo Tafiire agezezzaako okulwana Jeno Muwoozi wano na wali alina okukkiriza nti n'ekiswa kikyusa amaaso abantu baagala kulaba ku kyenji oba mulina endagaano yammwe ey'omu nsiko nti gwaliddamu okukwata abantu baagala kulaba ku muvubuka muto Jeno Muwoozi ng'akutte ku ggwanga lino alitwala mu maaso ogezezzaako okulwana buli kimu kyonna Pulezidenti Museveni kyateekawo okulaba ng'eggwanga lino littimuka nga tonnatuwa twiti za Jeno Kayindo Tafiire zivoola na zidragging abantu mu katemba njagala otuweeyo ebyo byakoze okukyusa eggwanga lino oba constituency gyakulembera biseekeezi olutalo lwe mwina ne Jeno Damulira luli olwo lw'abaana ba ghetto era kyova olaba okyakozesa nnyo twiti ja Jeno Kayindo Tafiire kubanga Jeno Damulira nga tannaleeta ghetto structure kubajjako bavubuka be mwali mukozesa kwokya kibuga na kutabangula ddembe liri wano mujjukira akalulu akaaliwo ebbanga eriwedde nga ghetto structure tennajja ebintu byalinga bitya n'ebivubuka bino n'ebifere bya struggle baabijja abavubuka mu ngalo era ne bemulya nabo mu gavumenti batandise kweyoleka lwatu kubanga Jeno Mulamba obadde minisita wa internal affairs ensonga zonna ne bano bonna ab'ebitongole ebyokwerinda n'ebikuuma ddembe babadde mu mikono gyo era nga gwe supervisor n'otugamba nti walemererwa okuteekinga action abantu battibwa eyo nsonga nkulu gwe n'oteeka ku Twitter nga bw'ojjukiza nti nina kye nkujjukiza ne bannange mulwanye gavumenti yammwe mutabye okulaba mufubye okutabangula gavumenti yammwe naye nze simanyi ekintu bwe kigwira wano oba mwe musigalawo kubanga bano abavubuka be mukolera amawulire ne be mufevalinga wano ne be mulowooza nti mukolera nnyo batwate obuyinza sirowooza nti abavubuka bano basobola okubalekawo Jeno Kayindo Tafiire bano abavubuka abafere ba struggle boofuba okulaba nti babeera ku mwanjo nnyo mu kulaba nti bajja Pulezidenti Museveni entebe mu ngalo simanyi nti bwe bakwata obuyinza bakulekawo wano naye olina okukkiriza mu mutima nti Jeno Damulira akoze afubye okulaba nga vulugu yenna ajja abaawo woko tuwaaka simanyi tuli mulayo tisize bugerere buli kalulu konna akaze kabaawo kabaamu emirambo njagala otunuulira akalulu akawedde ne Pulezidenti Museveni yakawangula atya lw'abantu kuvaamu ffiya olw'abayaaya abaabatiisanga n'abaabakubanga okudda eri gavumenti n'okukola eri gavumenti n'okuvaamu effujjo